zero alinga yali wano anna alinga Imam Zujaaja baba muzara natete anna okirabye bwakyogedde kankiddemu Imam Zujaaja agamba inna Allah ta'ala bazima Allah wekitiibwa khalaqa al-an'ama yatonda ebiki ebisolo liturukaba abantu babyebagale babitambulireko watuukala biberenga biriibwa faharramuha ala anfusihim abantu bo ne bakola ki ne babyeziizaake munange endiga tokombako kasobera nga gwebbosa tokiraba ente tolya kasobera nga gwani gwekatongole nemmamba tolya kasobera nga gwani gwensubuka okiraba n'obutiko nekkobe n'ensenene siwe kiri Allah yabikolera emigaso mirala ate bano abantu baffe ab'e Uganda bo ne babikyusa ne bakyusa obutonde bwa Allah era olaba kyennyini Allah kyennyini kyeyakolako ishaara ekyo kyennyini era abamanyi kyobola bakola istimbatat nga zezo zennyini kubanga kyennyini Allah kyeyabuuza qul ara'aytum ma tad'una min duni llah aruni madha khalaqu min al-ard laba Allah kyeyabuuza kyennyini mulabe bemusinza okusinza okwali kwogerwako awo kwe kubanga oli agamba tolya naawe nokkiriza kino kya muziro naawe nokkiriza nti kya muziro ekyo kyokola okumugondera oba omusinza kati Allah kwe yagamba nti mulaba abo bemusinza abatali Allah ne mubakkiririzaamu bahalalisa n'okuharamisa Allah yagamba nti aruni madha khalaqu min al-ard mundage kye batonda muki mu nsi muno kiba kikuzayo bulungi ku Imam Zujaaja kyayogedde nti Allah buli kyeyakola ye alina ensonga gye yakikolera yeno gyayogedde wano ti ebisolo Allah yabituteekawo abantu babirye kati kitegeeza ne bano okuba nti balina obuyinza obutugaana okulya ente n'emmamba bateeka okuba nga babikola nabo nga bamanyi nti tubikoze kino kirimu obutwa ow'endiga tolya endiga erimu obutwa kubanga ffe tugikoze endiga tokiraba ow'emmamba tolya emmamba kuba ntutaddemu akabebenu ak'obusagwa okiraba agitonze kubanga ye Allah atonze bino amanyi abitonze wala an'ama khalaqaha Allah yakola ki wala an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun ebisolo Allah yabibakolera mubijjamu akabugumu n'emigaso emirala wala an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un ke kabugumu wa manafi'u mulimu n'emigaso emirala na wa minha ta'kulun ate n'ebisolo mulimu byemukola ki byemulya wala an'ama khalaqaha lakum aya bwetebwe naam wala an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u mulimu suufi bajja ku byoya by'ebisolo ne bakola ebindiga biki ne bakolamu ebikooti abantu ne babuguma okiraba kati Allah ebisolo yabitondera mmwe wala an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun n'ebirala والحمارة والبغارة لتركبوها وزينة n'ebirala Allah byatonda kati Allah yabitonda nga buli kyatonze alina ensonga lwaki akitonze suratu Nahl bikuba suratu Nahl tulabe entandiko yayo tulabe ata amrullahi fala tasta'jilu ekiragiro kya Allah kituuse kizze fala tasta'jilu temukola ki temupapa temwanguliriza kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wala an'ama khalaqaha n'ebisolo yabitonda lakum fiha dif'un mubifunamu akabugumu wa manafi'u
n'emigaso emirala. Wa minha ta'kulun, ate ne mbisolo mulimu bye mulya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, era walakum fiha jamalu, mubinamu obulungi. Jamalu wano Allah gyali omusajja abalunzi, atunulira ensolo ze amagana ge nga gafuluma, ente ezinyirira, ente ennene, gamba ng'atuulaawo ku makya nga bazitwala ku ttale oba bazituuse gye bazirundira bazitadde, n'asimba n'omuggo nga guliko amatabi n'atunuulira. Olaba Jamalu egyafuna mu nsolo ye, akwata n'omuti nga guliko n'amatabi bwe guti, ate omuti gw'amatabi gwakyo n'atunuulira ensolo ze amagana. Era batuulaawo nga bw'aba akaddiye afuluma n'atuula akabalaza nga bazitwala, ne bwe baba bazikomyawo ensolo ze n'atera okudda najja n'atuulako awo n'azitunuulira nga zikoma bungi emisinde ziyingira. Okiraba kati Allah agamba nti walakum fiha jamalun, mwinamu n'obulungi, zirabika bulungi. Hina turihuna wa hina tasrahun, mu kiseera bwe baba bazitwala ku makya ne mu kiseera nga zikomawo akawungeezi bafuna era asonga nti eno nga sigirabye, ndegisirabye neyebbanga ejahagirabwe nga sigirabye, abeera awo. Watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi, nezibasitulira n'ebisolo n'emigugu egizitowa negibatuusa ebisolo byetikka nebisobola okutuusa omuntu n'emigugu gye gye yali badde tasobola kutuuka nga bisolo bye bimusitulidde. Illa bishiqqi al-anfus, okujjako bw'aba wakutuukayo yalituuseyo nga akalubiriddwa nnyo. Naye ebisolo bakwatanga emigugu gyonna ne bateeka kuli ensolo ne zeetikka emigugu n'emigugu. Ensolo yabeeranga emu ne yeetikka emigugu gy'abasahaba nga 20 bonna ne basiba okwo. Era kyobala lunaku olumu baafuna obuzibu nga waliwo yali ku nsolo n'agikolimira. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba buli ayinako ekintu kyakijjeko n'amugamba girekaawo, ffe tetugobererwa nsolo eriko kikolimo. Yamugamba giveeko, yali agireka mugamba giveeko, nayali ayinako buli kintu ndijjako, ffe tetugobererwa nsolo gye bamaze okukolimira. Era rawi wa hadisi agamba, bwe yayogera hadisi eyo yagamba ne ku ssaawa eno ninga agiraba ensolo eyo ng'etambula mu bantu bweti, naye nga tewali wadde agikwatako olw'ekigambo kya Nabbi, nga tewali wadde asobola ogikwatako bukwasi. Sa Nabbi yagamba giveeko, ffe tetugobererwa nsolo ekolimiddwa. Kati ne bafuna obuzibu obw'okuddamu ate okuyiiya, beetisse batya emigugu egyo. Kati kyagamba watahmilu athqalakum, ensolo zibasitulira n'ebizito byammwe, ila baladin, ne zibatuusa mu bibuga, mu kibuga, mu nsi, lam takunu balighi, gye mwali badde temusobola kutuuka, illa bishiqqi al-anfus, okujjako nga mukalubiriddwa. Inna rabbakum la raufur rahim, mazima mukama wa Allah la raufun, mukwata mpola ate musaasisi gyemuli. Walkhayra walbighala walhamira litarukabuha wazina, neki ne khayr ezo endogoyi ne bagal ne himar, bayina endogoye bayina himar bayina bagal, ndowooza yebe ezaaliddwa wakati wa eŋŋamiya n'endogoyi. Kati Allah tabaraka wataala yaga nti ebyo yabikola litarukabuha wazina, ezo zo zakwebagala bwebagazi nakwewunda, zibeera nezikusanyusa, alina nnyingi kupangisaako nezikola emirimu, kwewunda nakuzebagala, kuzitambulirako. Wayakhluqu ma la ta'lamun, ate atondayo n'ebirala mu byebagalwa byemutamanyi. Ennyonyi basahaba bali bazimanyi, kati ziyingira wano. Wayakhluqu ma la ta'lamun, atonda n'ebirala mu byemutamanyi. Kati sibida, ennyonyi sibida ziri mu Qur'ani. Kubanga bino byonna byaga walkhayra walbighala walhamira litarukabuha,
bino kati wano byava okumenya byawukana ne bino byakwebagalwa kati mu byokwebagalwa bino wazina na kwewunda yalina emmotoka ye eryawo alina kapyata alina benzi alina bodaboda alina ebina byakwebagala wayakhuluku ma la taalamu ate n'atonda nebimutakola ki bimutamanya ate era bikyajja ng'ebyo byonna biri mu kategori ya byakwebagala Allah akyabitonda bingi idhan wa ala llahi qasdu sabiri wa minha jair kuba ettuufu liri wa Allah naye ate waliwo n'amakubo jair amakyamu erya Allah lyeriri mustaqim ekkubo naye wa minha jair waliwo n'amakubo amaki jair kyekikyamu ekintu ekikyamu ekirimu obukoonakona waliwo n'amakubo agatali ga Allah naye erya Allah lyeriri mustaqima gana amakubo amalala galimu obukoonakona walau shaa naye singa Allah yayagala la hadakum ajma'in mwenna yalikoze eki yalibalungamiza la hadakum ajma'in ati walaba omuntu nga bamusomera amazima n'agana okugakkiriza omanya yeyo aya singa Allah bona yayagala kubalungamya yalibalungamiza naye n'ababuze balina okubeerawo n'abasomesa obubuze balina okubeera kubanga Allah teyayagala walau shaa Allah la hada nnasa jamia singa Allah yayagala abantu bonna yali asobola okubalungamya kyali kimulema olowooza kyali tekimusobola tekimulema naye olwa ebigendererwa bye yasalawo faminkum mu'minun wa minkum kafiru mumwe mulimu abakkiriza ne mumwe mulimu abakaafu Allah bw'atyo bwe yakyagala faminhum man hada Allahu wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala mulimu Allah be yalungamya mulimu n'abakatibwako obuki Allah saba Allah tuleme tuteeka mbakatibwako waliwo omuntu nga yobubuze bwamukakatako nga nebwoyogera otya nebwogira ki osiwansano ku mazzi ekigambo kyamukulembera ng'ekigambo kyamukulembera Allah ayamukakasaako obubuze mulimu Allah be yalungamya mulimu Allah be yakakasaako obuki obubuze tayib kati wano Imaamu Zujaja agamba nti mu kukyusa obutonde bwa Allah kwe kuddira ebitonde Allah bye yatonda biriibwe ate abantu bo ne babikola ki ne babijjamu miziro ne babiziza ne tugamba nti okumanya kikwataganira ddala nga yakitonda kyonna bukolokolo kale bwe kiba kyamulema tonda bukolokolo Allah n'ateekawo option ey'okubiri am lahum shirkun fi samawati oba kale bayinza okuba endiga yali ebalema okutonda obukolokolo bo omukendiga oba yanika wendiga waba bosa yakubuuza seka bosa omukulu wa muyani ye lwomwa akati lwomwa endiga eyinza okuba yali emulema okutonda yonna kakati Allah tabaraka watandanga nti am lahum shirkun fi samawati bikola sota akafu wetandikira ola oba kale shirkun kwe kubanga ekintu mukisyalinze ono aleeseyoko naawe nokola ki noleetayo ye shirkun era kyobola nekikiriki kugatta ku Allah shirk am lahum shirkun fi samawati oba kale eyo mu ggulu eyo nga Allah atonda nabo bakola ki bacontributingayo oluzungu aluwa seka Muhammad gw'oluzungu oba bacontributingayo something kyenyini oba bacontributingayo anything nga Allah akola ki oluzungu angambe kyekyo kati balinayo akantu oba kale eriiso baleeta bo maaso nga Allah atonda eki endiga bayinza okuba tebagitonda bonna bukolokolo naye nga bacontributingayo obunuulo buno obugere bwerinnyisa babubajja bafuna bwe badda mu bisasa ne babajja obuki ne bamwa nti Allah kati guba ogimala ffe tujambazaako buki obunuulo buno baba basobola obwambazaako sebo baba balina sseko y'endiga baba basobola okugamba baba balina ssebo basobola kiba impunity gyekiri balina impunity oluzungu enyaalo ono olumuweddemu ono olumuweddemu bwe mbadde neesiga tekibawa impunity lukuweddemu seekagu nti yakoze agisula yabadde atutaasa
waliwo abdala Seka Yunusu oluzungu lwo tekiba empinute okuba nti buno obunuulo bwokka busobola okubawa olukusa olugaana ssebo omuntu okwetantala okulya ki endiga. Lwaki bakugaana? Kubanga bagiteekako obunuulo. Basobola okuga nti mune kyetwateeka mu bunuulo obwo ffe tukimanyi, gwegeza ogirye kali kujjuutuka. Kakati awo munnange buli muwakika kyandiga totawana gikoonako. Kasola banga abasajja abatonda endiga batandise okugamba temulya ndiga, abatonda emmamba bagamba temulya mmamba, togikwatako. Am lahum shirkun fi samawati, oba kale bakyalingako ne Allah y'omuggulu ng'atonda endiga oba emmamba oba ekkobe oba obutiko. Bwe baba bakola ebyo ebibiri nga balina gye batonda, bwe baba balina gye bacontributingako nga Allah agikola ki agitonda, baba balina se balina obwogerero obutugaana okulya emmamba. Allah natugamba ituni bi kitabi min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, muleeteeyo bi kitabin min qabli hadha, obujulizi bonna obuwandiike before Quran. Kuba mwizo ga Quran ebali azamanyiza naye kali muddeyo okeri emabega mu bitabo byasooka munoonyeyo ku bujulizi obugaana okulya emmamba nekkobe n'obutiko n'endiga. Au atharatin min ilmi, kale bwina ayinza okubula owaddala, kale obuufu bwonna obuufu mayedda empuuta yedda yalinga y'amaanyi. Abantu bwe balyanga edda empuuta nga ne baba bajozezza nnyo ku sowaani musigalamu era akawunyaawunyamu empuuta yadda empuuta y'ennaku zino nawulira abavuka baga nti gavumenti yagimalamu gundi tekyawunya mbu nnyo ng'edda tekyalinka n'obutulamu tebukyakawanga obwedda gavumenti nabwe yabumalamu obukaawu avubuka jama batokomoka omugambo alimuhimu empuuta eyedda abavubuka bagiryangaeyo musitensi naye nga babadda waka babategeera ndi nga tukutulya gundi owunya empuuta sinnagiryanga bamuwulira aliko obuufu bwaki empuuta terabikako naye waliwo obuufu bwe bawulira obulaga ndi nonno alina ekifu ky'empuuta kyakoze eki kyamiringusizzeeyo musitenseri. Kati ne sowaani bwe bazoozanga ng'era zisigalamu empuuta, omusajja atema empuuta owedda nga ne bwanaabanga anaabye nettawo n'alirekayo najja mu swala wano nga muwulira empuuta nga ne bwayingira mu mmotoka kasaaba nga atema mpuuta agisiika aba basiika empuuta oba ebayingira mu mubiri nga ne bwatuuya neevaamu kati obuufu naye Allah aleeta ekigambo ekikulemeseza ddala n'oggwayo. Asabye obujulizi obutonda ennamba tebuliiwo, okiraba? Kale oba obwino muwandiike taliiyo, oba contribution teriiyo, kale oba obuufu mwinayo kasimaili kowulira kowunyirizaamuko. Naye jjajja wange ono gabunga yalibanga alimu olubambabamba mu kutonda, yayitondamu emmamba ono jjajja bwe mulaba ono tabuuka kutonda mmamba. Olinamu ko obuufu bwowuliramu jjajjaawo muli omuwuliramuko ng'alabika okutonda emmamba. Waliwo omuntu gwolaba ng'akulabikira okutonda ente, olabika asobola okutonda ente n'omusajja buufu nga bumulabikako, alabikamu okutonda ki ente. Olinayo gwolaba nga waba atambulawo mu kkubo alabika okutonda emmamba enseenene. Kati Allah tabaraka wa taala kiwulaga waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyama. Ani asinga obubuze okusinga omuntu asinza n'okusaba ebitali Allah, ebitali mwanukula paka kunaku lw'enkoto. Ani asinga obubuze okwenkana oyo asaba byasaba basinza bajjajja be bataata be balubaale baani ne bwababuuza naye bajjajja fe okubanga ab'emmamba tetulya mmamba kyasimbuka ku ki? Allah agambye babuuze bakuwa obubwino nga wakiivu era bajja kubuuza omwana we yakwonooneka ani akuzaala watabulise wayingidde obutabuligi lwaki oyogere ku byokulya emmamba yaga kulya muzirogo talina bwino gwagenda kuwa awakiivu tewali. Kati obwo obubuze bwa lwatu. Kati kyobalaba nze ntera obba w'amagezi ab'emmamba ab'ensenene ab'obutiko ab'omutima
ab'ente mulye emmamba, wemmamba lyemmamba. Kati ab'ekika kyo bonna bakukuŋŋaanirako ne bagamba lwaki olya emmamba nga teggwa ensubuga, bagamba ekigambo kimu ti nze ndya emmamba ya Allah gye yatonda, eyansubuga si gyendya, eyagabunga sijinza girya nga ngitandika nti leka nokule gabunga, nze si ya mmamba ya gabunga, ndya mmamba yani eya Allah, kubanga eya Allah ye yakola ki, yakkiriza ogirya. Nagakulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah yagamba nabbi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwaj. Suratu Maida, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Muri ebiri mu nsi biri ki halali, ensenene eri haram, Allah agambye eri halali ate entukuvu nungi. Kati munange omukulu wa muwensenene bwali kusanga nga oli kasowanika ensenene osooka musenayo kajiiko nungati zino lya tola totya, zino si zammwe ze mwatunda, zino za Allah, zino mune weerire tezirina buzibu bwonna, eyazitunda yatugamba tezirina buzibu, ziri ku alaali ng'omusenayo n'akajiiko nawe eri akolabe tewali kyogenda kuba, ziri ezaabwe ze zirina obuzibu era tetuyinza kuzirya ng'ozitandika otya leka n'okuleka bwe zikuleeterawo obuzibu naye za Allah zo Allah nyini zitonda atugambye ziri ki, ziri halali muzirye. Tayib, kati era aya endala mu suratu Yunus Allah tabaraka wa taala agamba qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. La hawla wala quwwata. Tebe suratu Yunus olabe aya yo mu suratu Yunus nga Allah abuuza ekibuuzo ekinene ekiri awo, qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin. Mulaba ebyokulya ebyo Allah bye yabagabira, riziki Allah gye yabaleetera ku nsi kuno, ey'endiga, ey'emmamba, ey'ekkobe, ey'obutiko, ey'enseenene. Okiraba, mulaba riziki eyo Allah gye yabatondera. Faja'altum minhu haraman wa halala. Mune mukeera ku makya ne mugamba ebimu biri haramu muziro, ate ebirala byo bikkirizibwa okukola ki, okulya. Ow'emmamba bagamba nti emmamba gy'otolya naye ate ente yo okkirizibwa okukola ki, okulya. Olaba ekimu bagambye tolya, ekirala bagambye kola ki, lya. Allah agamba mulaba eyo riziki Allah gye yabasiza ne mukeera ku makya emu ne mugamba eri halali endala eri haramu. Aya yakumeka eyo 59. Kati Allah agamba qul Allahu adhina lakum, mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza kye mukola okuddira ebyokulya ebimu ne mubifuula haram, am ala Allahi taftarun, oba mwateekawo ku Allah bulimba. Ku bibiri waliwo ekimu, imma nga Allah yabakkiriza ab'emmamba obutalya mmamba, oba si ekyo baateekawo buki, kyekisemberedde okuba ekituufu, baateekawo buki. Kati genda mumaaso owulire. Allahu akbar, wulira aya wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba yawma alqiyama. Abantu abateekawo ku Allah obulimba tebalowoozezza ku lunaku lwa nkomerero, tebalowoozezza ku lunaku lw'enkomerero. Kwegaba bw'oba ogamba abazzukulu bo temuli emmamba n'oteekawo akapande mu nnyumba yo, abaana n'abazzukulu omuziro ki, mmamba, tolowoozezza ku lunaku lw'enkomerero. Tolina kyolulowoozezaako ng'okateekawo akapande okawanika. Nkiraba era nze mbagamba bulijjo nti mubeere bagezi ng'abasajja bakatongole ab'ente. Era ogwo omuziro ab'ekika ky'ente basajja bagezi bazibu nga bulijjo bwe mbagamba. Bo bamanya nti buli mukolo kubeerako akanyama, ng'ani gw'onooliisa ebijanjalo buli kaseera. Sebo mwe muli ennyama yadde wali ku ntula olw'okuba yeddira muziro mute, oba kubadde tetumanyi bafumba wali basiika, basiike ebibumba, basiike ebyenda babiteeke wali mu matooke kyanca basiike ebibumba ebyokwongereza kuli basiike n'eryo ennyama eya supu. Sebo ye atudde awo alinda bijanjaalo olw'okuba yeddira nte. Bakatongole bagezi bazibu, era bo tebakirwisa
ne bagamba bannange ffe tweddira nte etambula manya tetweddira eno nnyama gye bafumba tweddira nte etambula era bwomusanga alyaga nti eno si gye neddira tweddira eri ente nga namu ngaetambula abalala bwomuga ti ate oli ennyama nti nedda ente baali baga tugyeddirako mukira abalala nti nedda baali tebategeeza nte yennyini baali bategeeza kikere abalala nti baali bategeeza nti ya lubombwe bannaye bakatongole era bbe ennyama nga balya bulungi nnyo ku mukolo nga tebalina kye bagamba nga n'ebigere balannami n'ebifi ayinza okusinga okulya ebingi ku sowaani olusani yamuliko bana katongole nga yasinza okulya ennyama ye talina wasiwasi mwe abemamba abendiga mwe muli ku wasiwasi ye katongole atokomoka butokomosi mugambaawo ne gumuyisaawo n'alya kati idhan bana abatekawo ku Allah obulimba wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba yawma alqiyama tebajjukiddeeko tebalowoozezaako ku byankomero kunaku lw'enkomero bigenda kubeera bitya kyobola Sheikh Salih Fawzani yagamba tahrimu ma ahallahu Allah okugaana ekintu Allah kiyakkiriza wa tahriru n'okukkiriza ate ma harramahu Allah ekyo Allah kiyaganda yuaddu dhalika kufran ijma'an kibalibwa nti bukaafu abamanyi bonna bakyegattako kasita ekintu kiba nti Allah yakikkiriza nti kiriibwa gwe n'omala ne kakutana noga kiri haramu tekiriibwa bakubuuza bubuuza oli musiraamu nti ndi musiraamu otegeera bulungi ntegeera bulungi oli mukulu nti ndi mukulu ekyo ekigambo wali wakikkaso kukyogera nti ebyo byonna byenjogera babiyita mawani'u at-takfir bikulemesa okukaafuwaza ebyo buli kyowulira mpuuziza singa oli akyogera nga si musiraamu takaafuwala kubanga ate nakaafuwala emeka nawe tokiraba kati oli wakyogera nga si musiraamu takaafuwala tokiraba twayibu oli muntu mukulu olina okumanya nti muntu mukulu baba bwakyogera nga mwana muto takaafuwala twayibu bakase bukase otegera bulungi wakyogera nga tategera bulungi takaafuwala bakase bukasi tebankase baba bamukase takaafuwala okiraba kati ezo zonna baziyita intifaul mawani' okujjawo ebiyinza omukaafuwaza okumwejjeereza kati okuharamisa taharimu okugaana ma ahallahu Allah Allah kiyakkiriza wa tahalilu ma haramahu Allah ate n'okubeera nga gwokkiriza Allah aba kiyagaana noga tekirina buzibu yuaddu dhalika kufran ijmaa baada intifai lmawani kibalibwa nti okaafuwadde ddala n'obeera nga atasiramukangako emmamba okimanyi nti eriibwa nti ateriibwa oli musiraamu ndi musiraamu oli mukulu ndi mukulu otegeera ntegeera bakkaso kyoga tebankase okimanyi nti Allah akkiriza ebiri mu nnyanja okubirya nga n'emmamba mweri mu suratu Maida nti nkiwulira kale mwekiri mu Kurani naye si buli Kurani kyegamba tulina kikola naawe buli kimu Allah buli kimu ng'omuga munange gwe olinga kyasankwa tasiramukangako ne bw'ofiirawo sikusaalira kuba okuwakanya etteeka nga amanyi mwerinanga nedda naye si buli kimu nti Allah si buli kyetutambulirako mu nsi muno nti Allah ng'ogamba oyo kati kapeere amaze okukaafuwala kati Allah tabaraka wa taala kyagamba wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba yawma alqiyama bana abateekawo ku Allah obulimba obufaananako bwe butyo tebajjukirana ku lunaku lwankomero tebalulowoozaako mbaka sallallahu alaihi wasallama mu hadisi emu yayogera ku kigambo ky'okuharamisa n'okuhalalisa n'agamba alhalalu ma halalahu Allahu fi kitabihi ekiri halali ekyakkirizibwa okulya okunywa kwambala kukozesa kyekyo Allah kyeyafuula halali mu kitabo kye abategeeza Qur'an ne Sunna walharamu nekiri haramu ma haramahu Allahu fi kitabihi kyekyo Allah kyeyafuula haramu mu kitabo kye Qur'an ne Sunna
n'agamba wama sakata anhu, ate Allah kyeyasirikira fahuwa mimma afa ankum, kirimu ebyo Allah bye yabaddiramu n'abalekera. Kati ate Allah kyeyasirikira tobuuza enkolimbo zino seeka ziriibwa oba teziriibwa? Enkolimbo zaagazaki? Golaba Allah ayogera ku nkolimbo, towulita masala ga nkolimbo. Allah kyasirikidde tokola ki? Toleeta kigambo ojja. Era ku mulembe gwa nabbi yabeewazanga okubuuzabuuza ekintu. Ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashyaa in tubida lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubida lakum afa Allahu anha. Temubuuzanga buli kintu kyemuna ngate Allah bw'anaayita ansuruse jabbanyiza ngate Allah abadde kirimu ebyo byabalese. Kati era ku mulembe gwa nabbi yabaganga temubuuzanga buli kintu, kubanga Qur'ani ekyakka, amateeka gakyakka. Kiyinza okuba kibadde halaali naye olw'ebibuuzo byammwe Allah naggalawo omulyango ate ne munyiiga. Kale munakakolimbo kaffe kebadde katumanyidde ku nnaku bw'obulwa ku nnyama ng'ogula nkolimbo. Tobuuzabuuza kintu. Taib, kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti Allah kyatagambye halaali oba haramu mumanyi kirimu ebyo byabalekedde, naye ebiri haramu abyogedde mu Qur'an, n'ebiri halaali abyogedde mu Qur'an ne Sunna. Kati omuntu agamba nedda abakulu b'ebika tetubasinza, mwe lwaki mulimbyalimba abantu? Mudda ku kutuba zammwe ezo muli ku kituuti ne mulimbalimba abantu mubasinza abakulu b'abika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanywezaawo nti omukulu w'ekika senga akugaana okulya ekintu naawe n'ogaana, nagaana okuwasa omukyala Allah gwakukkiriza okuwasa naawe n'ogaana, ekikolwa ekyo ky'oba okoze nabbi yakinywezaawo nti kuba kumusinza. Kati okujjawo nga gwowakanya bya nabbi, nabbi yanywezaawo nti kibakola ki? Hadisi Adi yajiri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi unqihi as-salib, era yambadde omusalaba min dhahabin gwalina gwa gold. Bwatuuke wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba utruh anka hadha alwathan, suula essanamu eryo. Adiyu n'akwata omusalaba n'agenda n'agusuulayo. Agenda okudda awali nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusiŋŋana asoma etteeka lino ng'agamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, baddira abakulu baabwe n'abanene ab'ebika n'ab'amadiini ne babafuula bakatonda ne balekawo Allah. Kati adiini yeewozaako ewa nabbi namuga ya Rasulallah lasna na'buduhum, tetubasinza tetubasinza. Kati nabbi n'amubuuza tebabagaana Allah biyakkiriza nammwe ne mubyeziyiza? Qaala na'am, n'agamba ekyo kyo bwe kiri. Ate tebabakkiriza Allah byeyagaana nammwe ne mukkiriza? Qaala na'am, n'agamba ye. Nabbi n'agamba nti fatilka ibadatuhum, ekyo kyemukola kyennyini kwe kubasinza. Kyawukana n'ekyaffe, kyemukola kyennyini kwe kukola ki? Omukulu w'ekiko kujja n'akugamba towasa wammamba olw'okuba gwe oli wammamba naawe n'okkiriza, towasa obutiko olw'okuba naawe oli wa butiko naawe n'okkiriza. Kati abantu baleetaleeta ebigambo gambaawo bannahikima nedda. Kati bannange okutabula endyo bannange abantu balina bannahikima ebigambo naye tebalina kigambo kye bayinza kwogera okugjako nga waliwo obujulizi obukizzaayo, kubanga bo bannahikima balina bukodyo. Ate bano bayimiridde ku bwino, buli kyoleeta bakikuba enkonyogo ya bwino, gwoleeta bukodyo. Era babuuzako sheekhe waffe Kiyingi ne bamugamba yalina ku TV ebimu ku bigendererwa abantu baleme okuwasa ab'ebika byabwe, kubanga wasobola okubeerawo obulwadde nga buli mu kiko ekyo. Kati bwe mwewasaŋŋana ate obulwadde obwo ne bubalemeramu ne bwongera kusaasaana. Sheekhe era yabuuza naye ekibuuzo kimu, mu bika ebirala tebubeerayo obwo obulwadde? Kantu katono nnyo, mu bika ebirala tebubeerayo? Kati munnabukodyo aba awedde, munnabukodyo aba awedde, munnahikima aba awedde, just kibuuzo ku kibuuzo ng'awedde. Mu bika ebirala tebubeerayo? Busobola okubeera. Kati ekyo tekisobola tugaanyisa Allah kyeyakkiriza. Ekiraba
tanti baganda bammwe owase w'emmamba ate nga nawe oli w'emmamba abeera muganda wo nga naffe tugamba nti kakati ate ow'emmamba oweruweru n'ow'emmamba owerakayi oluganda lwabwe luluwa bajjajja babe be bamu nti asi be bamu kati oluganda luli luddawa kubanga abooluganda lwaffe bonna bonna betalina kuwasa Allah yaboogera mu suratu Nisa eyo gye twatandike kati munabukodyo era abo abasigadde muki mu bbanga kale bakadde baffe kye baali bagenderera mugamba nti tuwasa babika byaffe bataata bammwe edda balinga basajja nga batambulira eyo kale nga bazaala abaana ne babaleka eyo ng'aleka atuumye mannya akati munaye bakwewaza si ku lwoli oyinza okuwasa nansubuga nga ddala omwana wa taatawo naye bwowuliramu ekyo oba kiyinza okuba ekituufu kubanga abasajja bedda mu munaye bwe batambulanga kola buki butambuzi ngaeyo nga gyasanga gyakola ki gyazaala ng'alekeyo abaana aleka atuumye amannya ekikulu ga kika kyammwe kati buli wowulira ow'ekika kyo towasa si ku lwowasizaamu ki ekisooka ekyo ekigambo oba otemeredde abasajja abakulu otemerera otya abantu ekigambo ekinene bwe kito n'otemerera abantu ekigambo ekinene bwe kito nti tse bwe babasajja batambula butambuzi bato ng'oli musajja mubi oyogera ekyo kigambo ku mimbali ya mutume ng'otemerera abantu bwe bagenda nga batambula butambuzi we batyo nga beeja abaata taye okuddamu kusooka okuddamu okwokubiri kweyo ensonga bakadde baffe ne baba nga edda baali kale batambula bwe bato ng'agendeyo safaari n'azaalayo abaana obusiraamu bwe wajja eyo enneeja abaata bwagikomya oba okitegedde obusiraamu bwagikola ki kati totuleetera byadda kubanga bannawusuulu bagamba alhukumu yaduuru ma illatihi wujudan wa adama okulamula kutambula n'ensonga yaakwo ekintu bwe kibeerawo nga n'okulamula kujja bwe kivaawo nga n'okulamula kukola ki kati eyo entambula yavaawo oba ekyaliwo yavaawo kati kitegeeza ekyo bwe kiba kyekyali kibaganyisa nakyo kirina okukola ki kirina okuvaawo munahikima aba akyalina ensonga aba asigadde mu bbanga ekisooka tumukiriza kutemerera bantu tumugaanira dda toyasamya akamwa gwe ssebo ng'otemerera abantu abakulu mu ssebo batambula eyo ne balekeyo abaana ssebo ekyo tekiriyo kale era tumwongerera bw'aba akyakalambira tumugamba bannafiqihi mu bitabo byabwe ebya fiqihi mu kitaabu nika bateekamu baabu fasikhu nika baabu ya fasikhu nika etegeeza ki ey'okusazaamu obufumbo baleeta ddi okusazaamu obufumbo ngeri nyingi kali emu ku zo senga basingana omuntu yawasa omuntu gw'alinako oluganda nga kaada ajja ng'akola fasikhu nika ng'obufumbo babukola ki babusazaamu atumugamba ssebo leka byakuteebereza bwerinde obujulizi bwe bulijja ne tubasingana nga baali ba luganda nika egenda kukomawo tofaayo teweraliikira werika ow'emmamba wase wammamba bwe tuli bazuula nga ddala baali ba luganda nga nika tugikola ki atugisazaamu so obuwangwa butamiiza abantu abo obuwangwa bwabalinnya ku mitwe ennono n'obuwangwa bwabalinnya ku bwongo kati bino byonna byonna obiwulira omusajja yasmau ayati llah tutla alaihi thumma yasirru mustakbira kaan lam yasma awulira amateeka gonna ahadisi obukunizo bwabamanyi naye ng'alinga atabikola ki alinga atabiwulira ninga te omugambo oli musiraamu leka tonjogerera na ku busiraamu zayogerera ku busiraamu ntabuka gwotabuka gwe ku busiraamu kiki ekikutabula kale ekyamaanyi ekiri awo nga gweolina akapande mu nnyumba abaana n'abazzukulu omuziro ki mu abaswahiri mweddira mubana abaswahiri tebalina miziro kati okugaana ebintu Allah tabaraka wa taala byeyakkiriza ogwo musiiba gw'amaanyi kigwa mu shaitaani ebintu byeyalagira abantu wala amurannahum ngenda kubalagira
fala yughayyirunna khalqa Allah, bakyuse obuki obutonde bwa Allah. Imaamu Zujaj atukoledde ekigambo kikulu nnyo mu darasa eyaleero eno n'atugamba inna Allah kankaddemu ag'okusatu, inna Allah ta'ala Allah wekitiibwa khalaqa al-an'ama, yatonda ebiki ebisolo, liturukaba bikole ki byebagalibwe abantu babitambulireko, watukala bikole ki biriiwe, faharramuha ala anfusihim, abantu bone babifuula miki miziro. Wa khalaqa ash-shamsa wal qamara, Allah natonda era enjuba n'omwezi, wal hijarata n'amayinja, musakharatan linnas, nga yagala kwanguyiza abantu bulamu. Okiraba? Faja'aluha alihatan ya'budunaha, abantu ate amayinja ne bagafuula bakatonda abasinzibwa. Era bwogenda Emityane waliyo ejjinja, bwogenda simanyiwa waliyo amayinja, buli kitundu balina amayinja ge basinza, ge bagulumiza, we babikka obubugo. Mulimu abasinza enjuba, mulimu abasinza omwezi. Faqad ghayyaru ma khalaqa Allah, ne babeeramu ekyo nga bamaze okukola ki okukyusa Allah obutonde bwe bwe yatonda. Idhan ate Imaamu Mujahid ne Dhahak ne Sa'id ibn Jubairi ne Katada waruya Ibn Abbas, abonna mu fakti bayiziba Ibn Abbas kyogerwa okuva ku ye, bagamba nti fala yughayyirunna khalqa Allah diina Allah, eddiini ya Allah bajja gikyusa. Waqala an-Nakhai, ne Imaamu an-Nakhai yakyogera, wakhtarahu at-Tabari, ne Imaamu at-Tabari nagati ekigambo kituufu ddala kyengenda nakyo, eddiini ya Allah bagikyusa. Sheikh n'agamba wa in kana dhalika ma'nahu, bwegabera nga amakulu gategeezebwa ddala amatuufu, dakhala fihi muyingiramu mu ekyo ekigambo kukyusa fi'lu kulli ma naha Allahu anhu, buli kyonna Allah kyeyaziiza kiba kiyingiddemu. N'abimenya wano ng'oku hiswa'i gyetwayogerako okulaawa, wa washmi enjokyo, wa ghayri dhalika min al-ma'asi, okuyunga enviiri, okukyusa emibiri, okweyerusa, okweteekako ebitundu, oli ne yeeyongeza ebitundu Allah byataamuwa. Manya abantu beeyongeza ebitundu ennaku zino ng'alaba nga Allah yamuseera Allah yankena akati n'agenda mu bitongole ebyongeza ebigaba ennyongeza ku mubiri. Olaba mukyala kutambula ng'adigida ng'ayina akabina, nokanyina ennankyono twakula naye tabangako na kabina, akabina kadigiza yakajjawa ng'abamwongeza yagenda eri mubitongole ebyongeza ebyongeza ebbeere, ebyongeza buli kimu bakyongeza. Gwobabuulira bubuulizi onjegedde gwobawa bwi odayo nti njagala kunnyongeza matu nga bo bakukolera ennyongeza eyaki ey'amatu. Kati ebyo byonna shaytaani ebiragira, lianna shaytaana, kubanga shaytaani yadiu ila jamii lmaasi, y'omulimu gwayo koola bantu kubazza eri amaasi gonna. Buli maasi ya sitaani gwe mulimu gwayo, ekoola abantu ng'ebazza eri amaasi gonna. Ayi fala yughayyirunna ma khalaqa Allah min diinihi, babeere nga bakyusiza ddala ebyo Allah tabaraka wa taala byeyakola mu ddiini ye. Waqala Mujahidu aidan, Imaamu Mujahidi n'agamba, Ibn Jabari al-Makki oyo imaamu wabanna tafsiri, yaga nti fala yughayyirunna khalqa Allah, bakyuse obutonde bwa Allah, fitrata Allahi allati fatara an-nasa alaiha, bakyusize ddala obutonde Allah obwo bwe yabatonderako. Yani amakulu annahum wulidu ala al-islam, abantu bazaliwa bali ku nzikiriza ey'obusiraamu. Faamarahum ash-shaytaanu bitaghyirihi, sitaani nebalagira bakyuse obusiraamu bwabwe. Wa huwa maana qawlihi sallallahu alaihi wasallama, era ago ge makulu g'ekigambo kya nabbi kyeyagamba, kullu mawludin yuladu ala al-fitra, buli bwe yazaalibwa azaalibwa ku bubumbwa, nga omwana omwoyo gwe mwetegefu okukkiriza Allah, mwetegefu okukkiriza obusiraamu. Buli mwana azaalibwa nga ali ku bubumbwa obw'okuba nti akkiriza nti wali asinzibwa ye Allah.
naye ebyembi fa abawaahu bakadde be yuhawidanihi bebamufuula omuyudaaya au yunasiranihi oba bebamufuula omunaswara au yumajisanihi oba nebamufuula asinza eki omuliro. fayarjiu maana alkhalqi ila ma awjadahu fihim yawma الذر من الإيمان به قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. إذن إمام الطاووس wano yaleeta ekigambo wano naye nga yali alowooza Imam Tawus mumanyi munene yali alowooza nti nakyo kigwa mu kukyusa obutonde bwa Allah naye abamanyi ne bakigoberawo ddala bakigoba ne bagaa ekyo nedda Imam Tawus nedda sebo tuleke mukaawo katono era nange nesikikiriza era nange ndowooza ne bwe sikibasomera tukireke tukisome kale atukisome ate munna وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. tegedde mwalimu Allah yakola endagaano n'abo abaaweebwa ekitabo bajja kinyonyola abantu tebabaamu kebakola ki kebakweka. kati nomunnaye Imaamu Tawusi wano yali akubyewo ekigambo n'agamba Imaamu Tawusi ono munnange annahu kaana la yahduru nikaha saudaa bil abyada, bwabeerangawo okufumbiriganwa nga kwambaga ey'omweru n'omuddugavu nga tajja ng'agamba ki wala baydaa bi aswada, wadde omweru ng'afumbirwa muddugavu oba omuddugavu ofumbizo wayakulu ng'agamba hatha min qawlihi ta'ala. ekyo nno kigwira ddala mu kigambo kya Allah ekigamba fala yughayirunna khalqa Allah, bajja kutuusa obutonde bwa Allah. nze sibeera ku bantu bakyusiza butonde mweru ku mweru muddugavu ku muki bakagongolo buma muwedde mu famire yamwe muli bate mulifunamu munyukuvu wadde n'ogu Allah ekyo ekigambo tukikolirako ettabbu ebeegudde sekabulayimu oba okiraba muddugavu ku muddugavu mweru ku ki ku mweru. Imaamu Tawusi yatukola ekigambo qala alqaadi qaadi yabagamba wa hadha ekigambo ekyo wa in kana yahtamiluhu lafdhu newe nkubadde kale enjogera eya aya eyinza okitwala fahuwa maqsuusu bima anfadhahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kiviiramu ddala kyo ne bakyawulamu olwa nabbi kiyateeka mu nkola. Nabbi kiyateeka mu nkola kijjawo ekyo ekyekigambo n'agamba atya min nikahi mawla zaidin wa kana abyada bidhirihi barakatan alhabashati ummi Usama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ono omwana Zaidu yali muddugavu, yali mawula wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era yali amwagala nnyo. Nabbi yamufumbiza omuwala kalaala ng'omuwala oyo mweru kijuujulu kyamba ab'ebitiibwa abawarabu. wakana aswadun min abyad, okwo kwali kuwoowa muddugavu ku muki ku mweru. wa hadha ma khufiya ala Tawusi ma ilmihi, she agamba naye Imaamu Tawusi tumuddiramu oba olyawo kale ekyo kyamwekweka n'erimu y'empitirivu gye yali alina. ekitegeeza nti buli muntu asobola okuseerera agambye nti ekyo kyamwekweka si ye yekka ne Bilaalu mwenye Abi Rabaha ndowooza yawasa mwanyina wa Abdurrahman ibn Auf mu Quraish, bali bennyini gwe yawasa. wakadhalika oyo yennyini Usama omukyala ndowooza ayitibwa Fatima, Muawiya ne Abu Jahmi baali bamwogereza. kati najja yeebuuze ku nabbi n'amugamba bali ababiyita baako gwafumbirwa, n'amugamba ankihi Usama bin Zaid, fumbirwa Usama mutani wa Zaid. gwe yali amugamba okufumbirwa yali musajja muddugavu zigizigi. so kultu Sheikh agamba thumma ankaha Usamata Fatima, una amuleesera nga bwe njyogerako
binta Qais. Oluvanyuma Usama yawasa Fatima binta Qais. Wakanati baydaan quraishiya. Mchaya yali muki? Yali nakamyuka ngate muki? Mu Quraish. Wakati kana tahta Bilali. Ate before yali wa mchala wa Bilali. Ono aleta Bilali. Wakati kana tahta Bilali. Ne wansi wa Bilali. Bilali yali yawasa ukhtu Abdullah ibn Auf. Nga bwe njogedde. Abdurrahman ibn Auf. Yayi yawasa ani mwanyina. Bilali yali yawasa mwanyina wa Abdurrahman ibn Auf. Zuhriya. Wa hadha aidan ya'udhu ibn nabi nywezao. Wakad khafiya alayhima. Byonna ebyo byombiriri byamwekweka Imam Tawusi nabanga teyakola ki teyabimanya. Nolwekyaga masala tugagomira tubaye tugayisaamu buyisa ku bazya bwongo netegajja kukola ki tegajja kukola era bwe tunagakozesa ensi yonna egenda kutunyigira etukyayire ddala. Masala tegaliyo. Imam Tawusi shadda bihadha alqawl yaleeta ekigambo ekyeyawudde nga kyeyawulidde ye ekitayogerwako bamanyi bonna. Waman yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah. Oyo yenna alyeterawo shaytaani nga ye mukwano gwe ay yuti'a nabanga agigondera wayadiu amra faqad khasra agenda kuba afaafaganiddwa. Faqad khasra khusrana mubina agenda kuba afaafaganiddwa olufaafaganirwa nga lwaki lwatu. Ya'iduhum sitaani ebalaganyisa wayumannihim nebalaganyisa. Ya'iduhum ebalaganyisa wayumannihim era nebera nga ebeegombesa n'okubaguumaaza mukyayinayo. Wayumannihim almaana ya'iduhum abatilahu ebalaganyisa ebintu ebifu min almaali nga sente waljahi n'ekitiibwa walriyasa n'obukulembeze. Wa alla ba'atha wala iqaaba era sitaani ebaga teri kuzuukira teri bibonerezo. Wayuhimuhum alfaqra era nga ebaga mujja kwavuwala bwe munaawaayo temuwaayo sente zammwe. Hatta la yunfiqu fi lkhayri nebanga tebagazisa kuwaayo mu birungi. Ebyo nabiyingira mu kigambo ya'iduhum wayumannihim. Al amani kwe kuba nti olina essuubi ddene olowooza ni kino kijja kutuukirira nja kukola tawuba enkya nja kufuna nja kulina ekyo. Amani olabanga obuwangazi okyalina buwanvu kati shaytaani yekikola. Wama ya'iduhum shaytaanu illa ghurura. Ne sitaani teyina kyeraganyisa bantu illa ghurura okujjako kibeera kyakiguumaaza. Ye ghurura kibeera kyakiguumaaza. Buli kyonna shaytaani kijjaa tebagenda kufunawo buddo bayinza kuguwonera. Walfiilu minhu haasu yahiisu mahiisa tebagenda kufuna buddukiro bubombero banaabombera nti gundi yabombye tebagenda kufuna wadde tebagenda kufuna anha ku muliro ogwo mahiisa webayinza kubombera. Walladhina amanu ate abakkiriza ku nsi kuno wa amilu salihaati ne bakola emirimu emirungi oba emituufu sanudkhiluhum tugenda kubayingiza jannatin ejjana tajiri min tahtiha al anhaaru ekulukutira wansi waayo emiggo. Wa amilu salihaati niba khalidina fiha abada nga bakubeera mu jjana omwo olubeerera emirembe n'emirembe. Allah ganti walladhina amanu naye abo abakkiriza ate abo abakkiriza yenkola ya Qur'an. Allah bamala okwogera aboononefu azzaako abalongo. Allah bamala okwogera ebibonerezo azzaako okwesiima. Allah bamala okwogera ejjana azzaako omuliro. Bw'asoosa omuliro azzaako jjana. Bwetyo yentambula ya Qur'an. Bw'aleeta obuzibu azzaako bwangu. Innama al usri yusra. Kati Allah agamba oluvannyuma lw'okwogera kwabo abalemedde ku kubuzaabuzibwa kwa sitaani ng'ebaguumaaza ne bagenda ne batuusa ku levo ey'okubeera nga beeyongeza ne mu butonde abo omuliro. Sitaani ebaguumaaza ne beeyongeza mu buki? Mu butonde. Kati kyeweeyongeza bwe kirinogokako nekigwa toligwawo ekigwa noddayo ku asulu. Ate ne asulu olwo ekendeerera ddala eba eyitawo kubanga wagisobyako dda wagikolako dda ebyambyone.
kati Allah agamba abongo bavuddeko ab'omuliro walladhina amanu atabakiriza wa amilu salihati bone atene asrule ekenderera bakola emirimu emirungi oba emituufu sanudkhiluhum jannati tugenda bayingiza jana tajri min tahtiha al-anharu ekulukutira wansi waayo emigga khalidina fiha abada nga bakujiberera mu lubeerera na lubeerera wa'ada Allahi haqqan endagaano ya Allah eyo ya mazima teri mukubuusabuusa waman asdaqu min Allahi qila ani ayogera ekigambo ekyamazima okusinga Allah waliyo waman asdaqu min Allahi qila ani ayogera ekigambo ekyamazima okusinga Allah bwe yalaganyisa ebibi atereere bwe yalaganyisa ebirungi ayongere ku birungi bye akole kubanga ye endagaano ya Allah yaki ya mazima. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam. Allah yazikiriza kuwasowa emmamba naye nemulekula okuba kikolagana ne famire. Naam. Tayi baganda bange ekisooka bwe tubagamba nti ow'emmamba akkirizibwa okuwasa ow'emmamba era mulimu abantu abatuvunula obubi ne bagamba abo lwaki beesiba ku ekyo kyokka abawasibwa abalala tebaliiyo. Naffe tugamba nti bw'oba ow'emmamba tetugambye nti tteeka okuwasa ow'emmamba, tetunagambako nti tteeka, wabula ffe ekigambo kyaffe kiri togamba nti kiri haraamu awo wali ekigambo kyaffe wokka. Naye ffe kitugamba nti buli wammamba tteeka awase waaki wammamba, ow'obutiko tteeka awase wa butiko, si kyetwogera. Era abo bannahikima be bakyusa ebigambo byaffe bakibeesiba ku ekyo kyokka. Naamu, naffe tubagamba Allah yatukkiriza fankihu ma taaba lakum minan nisa, wasa omukyala guba oyagadde oba ali mu butiko buli wammamba naye kasoli ajja nga wante nga yafunye wante, twagala mu bwongo obwo okinywezeemu nti kiri halaali era tomulemesa. Oli afunye ow'omuziro gwa maama we, afunye ow'omuziro gwani? Lwaki gwe maama osimba nakakongo? Olowooza abavubuka abali siriyasi balabika? Abavubuka abali siriyasi tebalabika. Abalabika abantu bakugezesa bangi baki bagezesa bebalabika. Ati gwe omuntu ali siriyasi azze okuwasa ewuwo n'ogaana okumuwa omuwala mbw'olwokuba omuziro gwe gwa maama azaala omuki n'owulira akatogo, omuziro gwe gwa maama azaala omuwala. Eyo katemba omuwala mumuwe amutwala. Ow'omuziro gwa maama, olaba omuntu awasa wa muziro gwa maama we yennyini, wa muziro gwa maama we, bamaama ne balinnya mu kyoto, sula oyagala kuwasa wa muziro gwange omuziro gwange sula oyagala oyakuwasa nnyoko. Maama ayinza okukamwala avaamu n'ekigambo nti totawaana ndaga bulazima siga nzije enfumbe ndaga amasiga nzije enfumbe, anti owulira okuze oyagala nnyo okuwasa ndaga bulazi kyoto kanzije nkufumbire ssebo. Ogenda okuwulira ekyo nogaa tebannanga kanve ku maama awo oba olina kumuta yagala toyagala nga maama emmandwa zalina ku mutwe ziwulira zituusa kumwogeza ekigambo ekyo kanzije ssebo yunuso kanzije enfumbe, anti oyagala kuwasa kanzije nkufumbire ssebo. Munange maama nedda mutadde sega nnoonya omulala kati mulimu akutiisatiisa nakutuusa ku kikaliriro ekiri kweyolevu. So situgamba mu abantu teeka okuwasa ab'emiziro gyabwe, tetugamba teeka okuwasa ab'emiziro gy'amabama baabwe, wabula tugamba senga oli aba akyagadde tekikola ki tekigaanibwa. Ye hukumu yaffe gyetugamba era nga yentuufu. Oli aleeta eteri eyo ng'omanya alina kyanoonya mu nsi muno. Naam. Tetusaalira mufu nga tebannaba kumunaaza, tulinde omufu bamunaaze tulyoke tumusaalire. Naam. Omuzikiti gw'aba Ahmadiyya tebagusaliramu kubanga aba Ahmadiyya si basiraamu. Aba Ahmadiyya si basiraamu, omuzikiti gwabwe tosaaliramu. Era bw'okumanya nti muzikiti gwabwe tosaaliramu, oba wagusaaliddemu nga tomanyi eswala yeeba ntuufu, kubanga
ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura nabbi agamba ensi yonna Allah yagimfuulira muzikiti era nga ntukuvu oba wasaaliddemu esswala ebeera ntuufu okujja ng'osaalidde mabega waabwe nga yakusazizza musajja muhamadiya giddemu aliwo omuzikiti ogumu gwe bambulira guli ku kkuba eyo liri eyo ekkubo lyabano Azabu Road Salama Road Salama Road ekkubo bayita Salama Road naye ebinnya ebiririko tosobola diyita Salama Road oba oliyita Azabu Road tebiri kyali Salama Road eyo Azabu Road kati Azabu Road eyo waliyo omuzikiti kuliko omuzikiti balina omusiraamu eyajja nga mugenyi yambuliddeyo nagamba ne bamugamba tusaaze kati nagaana oluvanyuma nakkiriza n'abasaaza kakati bwe bamala esswala ne bamugamba tukkirize otusaaze twagadde otusaaze kubanga tukimanyi mmwe temusalira mabega waffe ye bali ba Ahmadiya naye bajja ne bamulaba mugenyi bamugamba tusaaze kuba ye yali mupya kati n'abasaaza esswala bwe yaggwa then ne bamugamba twagadde otusaaze kubanga tumanyi mmwe temusalira mabega waffe naye bwe bamala mbw ate nabo baddamu eyaabwe ndowooza olaba kati nabo baleka eno tiyakola kyeno eno tiyabanoga wewe wendawole ebaddawa ne basala eri ku oligino so bwebito bwe bibeera nawe tusalira amabega waabwe bwobamanya nti abo Ahmadiya tusalira amabega waabwe bajja kuleetera ekizibu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nsemyo gyaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.